Kino kyewuunyisa obadde okimanyi nti obwakabaka bwa Scotland bugambibwa okubanga bwalinako kabaka eyali omuddugavu. Kabaka ono yali ayitibwa Macbeth era ng'agambibwa okubanga yafuga obwakabaka obwali buyitibwa Dalriata nga bwali mu kitundu kati we tusanga Scotland ssaako ne Ireland. Kabaka ono agambibwa okubanga yakulembera obwakabaka buno mu mwaka gwa 1400 okutuusa mu mwaka gwa 1557. Wabula ebitabo ebimu biraga nti kabaka ono yalimu omusaayi ogw'aba Moorish, ng'obwakabaka buno obwa Moorish bwe bwakabaka obwali obw'Abasiraamu oba Abawarabu abajja ne bawamba amambuka ga Africa olwo ne bakoolawo obwakabaka buno. Ng'obwakabaka buno bwali bunene nnyo era nga bwali mu bitundu kati gye tusanga nga Libya, Morocco, Algeria, Tunisia era nga bwatuukanga ne mu bitundu bya Bulaaya omwali ensinga zi Spain, Portugal ssaako ne mu bitundu ebimu ebya France wamu ne Italy. Era ng'eno y'ensonga lwaki bagamba nti ono kabaka alina okuba nga yalina omusaayi guno. Mu kyasa kye 15 wakati w'omwaka gw'ebitaano ne 1500 waaliwo okusuubulagana okw'amaanyi wakati w'obwakabaka buno obwa Moorish ssaako n'obwakabaka buno obwa Dalriata oba buyite obwakabaka bw'e Scotland. Era ng'obusuubuzi buno bwavaamu n'abantu bano okuva mu bwakabaka obubiri okwewasaŋŋanamu ne beezaalamu. Kati nga kabaka ono kigambibwa okubanga we yafunira omusaayi guno. Wabula ate ebiwandiiko ebimu biraga nti kabaka ono yali muddugavu era nti yalina olususu oluddugavu. Kati abaddugavu bayigirawo batya mweno ensonga. Wakati mu kyasa kye kimu ekya 15 mu mwaka gw'ebitaano ku 1500 ebiwandiiko eby'enjawulo biraga nti abaddugavu baaliyo mu bitundu bino eby'e Scotland mu kiseera kino, nga kino kikakasibwa olw'ebyo ebyasigalira by'abaddugavu ebizuulibwa mu kitundu kino nga bigambibwa okubanga byali by'abaddugavu abaliyo mu kino ekiseera. Wabula newankubadde bino byonna weebiri, ebiwandiiko bitono nnyo ebikakasa kino olw'ensonga nti ebisinga bigambibwa okubanga baabijjawo okugezaako okukweka ensonga eno. Gw'olowooza ki kweno ensonga? Nga mmaliza nkujjukiza gw'alina ssente zo ng'onoonya poloti ey'ekyapa naye ng'obadde tomanyi bantu ki boyinza okwesiga, ojja kunsindikira WhatsApp message kw'eyo ennamba ya Airtel oba okunkubira direct kw'ezo ennamba zonna sobole okwogera nsobola okuyambako okufuna ettaka ettuufu. Gw'ayagala kalamu ka bizinesi yo ojja kukola mu nkola y'emu sobole okukwatagana. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno video era nkujjukiza teweerabira okugobera ng'onyiga mu plus button ssaako n'okusubscribinga ku YouTube channel.